akalulu katulambise. Kalule Ronald Benduzo wamunendukusa yange Kasule Trevor Gabogola. Ekyawandikibwa kyaffe tukisimbudde mu kitabo kya Mubuulizi ssuula 9 olunyiriri lwa 10 era nga kigamba ti buli omukono gwo kyegulabanga okolanga n'amaanyi go gonna kubanga mu magombe gy'ogenda teri kumanya newankubadde okukola. Akyogera n'okwagala kungi gy'obeera yakiwandiika ne lulyoka tujje omwana mulenzi Rubinga Tony Sitancha nze n'endukusa yange Mayanja Alvin Mbogga. Ekyawandiikibwa kyaffe tukijje mu Zabbuli ey'ekikumi olunyiriri olwokubiri ne wagamba nti Mukama owulire eddoboozi lyange amatuugo galowooza eddoboozi ly'okwegayirira kwange. Situkulisaayo eyo bwe tumala okuva tandika. Nze Kasule Trevor Gabogola somera kwa Angels Primary School ekirema nyanja mukulu wange Kalule Ronald Mpenduzo musajja muwanvu alinga mukaitunsi tomwawula nabatikula mmotoka nga bajjako ebifuluusi. Musajja muddugavu agenda ku lugero olugamba nti atamanyi busungu bwa muddugavu amutikka ntamu. Musajja otamwasobola mwawula n'agenda kwanjula. Nzaawo wenkomye okumwa obadde mutuufu kubanga kikumenye nnyo ng'okyanjula tukirabye. Ne bamusimba ebiri mwamikazi we okuva mu such spices. Webaze mangu nnyo tugende mangu. Mutolere n'essalaamu. Assalamu alaikum. Kale tukikomya kimuyitiriddeko. Aya ne lyoka tujja ewa Mayanja Alvin Mbogga. Mayanja kaze ddoboozi. Amanya gange nze Mayanja Alvin Mbogga eyeddira empindi. Nyanjula omukontanyi wange mu bujjuvu nga ekojjange Rubinga Tony Sitancha abangi gwe bamanyi nga Kibogira Kurazi Munyoola eyeddira olugave. Aina emyaka 32 era nga mufumbo. Mulimi ng'alimira ku kyalo Kayindu era musomesa ng'asomesa ku Kalasa College School ne Semto Senior Secondary School. Abeera ku kyalo Muyenga Mugombolola Bamnan Kam District y'Eluwero. Munnabyabufuzi era ye kansala w'ekyampisi mu Bamnanika ate ye muwandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform mu Bamnanika. Ate 2026 agenda kwesimbawo kuba kansala LC5 Bamnanika ACC. Kojjange mumpi muddugavu era mumalirivu okuwangula olunaku olwaleero. Kale omutujju mu buyinza bwe yagaba obubonero obusatu kwani asinze kuba obubonero obusatu aliwa oli asembye neyanzanyo nena yafunye ebi naye bamuwadde ebi naye kati ono mumuyambeko ekanzu ezo oluusi ziba n'ensawo nyimpi mulabye ng'alwana nnyo okunoonya wanaatereka ebirije agituuse ekyoga ako ke katuufu mwabateeka akasente ako jeje yatero babuuza nti wali weekoledde zivudde muntu yose. Aya netulyoka tubeera nga tukumamu basebo ne banyabo lunaku lwa bbugumu mwami kazibwe okuva mu Central Property manyi okuva mu kiko mukyuzi mix ali wano agabanga jjenje n'oli wali ku kamera sebo ojja kugenda omwerabire. Basebo ne banyabo kakati katukumemu tubasaba twambukeko katono nnyo tutuse ekitiibwa mu Buganda. Kazibwe wali mujjuvu seki spices ayina engeri gyakyamuddemu abantu bano simanyi buli muntu atandikiddemu eyo kyoyo bagira ne batunulayo eriiso wali eri balabo wali ekijja. Kale tugenda kutandika kati sebo tugenda kutandika tulande omusulo ogw'oku muddo ogubeerako ku makya guyitibwa gutya? Tuguyita Sulwe. Landa. Webale nnyo alanda basebo ne banyabo ye mwana mulenzi Kalule Ronald Mpenduzo atandikidde mu kuwendula katulabe bwalanze wano ne lyoka tubuuza bwe tuti esebo amasiro ga Buganda we gayokebwa yesebo ani yali Katikkiro mu biseera ebyo? Yali ow'ekitiibwa JB Walusimbi. Landa ne wano tugende. Ebirevu by'enkofu biyitibwa bitya? Amayunju sebo. Ogenda okukoona nno.
Birevu byenkofu. Birevu byenkofu. Kiganyi. Nalalira. Kakati abawagizi tunona mulala abawagizi ba Lubinga atukakasiza namwe we muli kati nayo Luta bwabalanda twagala tuwulire obuwagizi n'amaanyi agave bweru. Tugende. Lubinga tone sitacha. Lubinga tone. Weewaawo. Omutambuze akozesa ki okukuba omusulo guli sulwe gwe tulabye ogubeera ku muddo bw'aba ayagala okuyitawo. Akozesa ekisalabwe landa neyanziza omutujju. Abawagizi ba Lubinga twagala tubawulireko. Tolinayo. Bebo baliwo betutawulira. Balekano besusa wali omuzinda. Abakalule tubawulidde nga bawulikika. Kale Lubinga tugende. Weewaawo jeje. Omutanda we yakolera embaga ng'afunira Obuganda Mama Nabagereka Sylvia Najinda. Ani yali Katikkiro wa Buganda? Oyo yali ow'ekitiibwa Mulwanya Mulise Mwogerere. Nolanda. Landa ne wano tugende. Weewaawo. Enkofu ennyingi ziyitibwa zitya? Enkofu ennyingi ziyitibwa ebyeketeya. Landa. Neyanzege. Kale Landa ne wano tulabe. Weewaawo. Landa ne wano tulabe. Ebigambo bino byonna bitegeeza ekkomera. Iye. Nkomyo, mbuze ekogga, kawome, mpaayo ekirala kimu. Saba kunzirya musebo. Bigambo bino byonna bitegeeza ekkomera. Nkomyo, mbuze ekogga, kawome, mpaayo ekirala kimu. Kabula muliro. Kabula muliro n'olanda. Neyanziza sebo. Fundikira wane wange tugende. Weewaawo omutujju. Ekkubo Timba mwayise lye liyitibwa litya? Timba mwayise liyitibwa omukwekwe. Ofundikidde wane wange fundikira ewajja. Kale fundikira neeno ekigambo NRM kigwayo nti National Resistance Movement. Weewaawo. Ate ekigambo CMY kigwayo criminal Owuliriza Lubogola Simba. Kanyingire nga tandaba. Sisobola kuddamu kulyamva. Gye yasoose okugalula ku bakulu, gye yasoose okugalula ku bato. Era nga mwana mulenzi buli omu ayiseemu wano ebiri egy'omweyo kyeyo ky'okuva ewa mwami Kazibe Kiko omukyuzi mix 6 spices era Strings agamba nti balimu empewo balabika nga babugumiddewo amangu ennyo. Swaba ndi mukyamu si kituufu? Kituufu. Otyo akati egwani kozi nze Kasule Trevor Gabogola. Trevor Gabogola ndowooza omujjukidde. Trevor Gabogola ono bw'omulaba musajja era alabika gye bujjako alibeera musajja nga asobola okuboggola. Ye Trevor Gabogola. Kakati Gabogola wanjise tuboggole wano tulabe Gabogola. Twetegese? Otyo kale tutandike bwe tuti. Gabogola wanji mulinnya omuziro. Erinnya libeera omuziro. Liba tujjamu ekikolwa kye tuyita okukola ki? Okuzira n'olanda. Landa ne wano Gabogola tugende. Wuliriza kino. Bw'ogenda kumbuulira. Omulimi bw'abajja omuddo mu bijanjaalo katugeze nga bikyali bito ng'akozesa enkumbi tugamba nti aba akola ki? Aba ali mu kukoola bijanjaalo. Landa. Kale Gabogola yalanda bassebo ne bannyabo ndowooza mumugoberera. Kozi Gabogola olindi kusayaani? Y'omukulu Kalwero. Kale Gabogola kalande abawagizi ne Gabogola mumuwa amaanyi alumbe. Ne bakuwa endulo giwulidde. Gabogola kati ne tugamba bwe tuti Gabogola wanji ekigere ky'ente tuyina erinnya ery'enjawulo lye tukiwa ne tukiyita tutya? Gabogola ekigere ky'ente abasajja abasiraamu baba bakinjaagi nnyo kigere ky'ente. Gabogola azikidde. Gabogola alaalidde bassebo ne bannyabo. Ne tumuluta ne tunona mwana mulenzi. Mayanja Alvin Mbogga. Mayanja Alvin Mbogga. Wanji ssebo. Mulinnya Gombolola.
Yes. Mulinnya gombolola. Mubiwulira bulijjo nti agenze kugombolola, agenze tujjamu ekikolwa okugolola. Mulinnya gombolola. Gombolola tujjamu ekikolwa ki? Okulola. N'alaalirirawo Alvin, teyeyongedde nayo Alvin n'alaalira. Aya bw'alaalidde ne tugenda ne tubeera nga situkulwisaawo tulina search spices kiko muchuzi mix n'akangamu awo n'abaako kyatuwaako ate tubeere nga tweyongerayo. Tekino Kasangati akugamba atya? Tekino Kasangati agamba weeyiyemu ku simu. Tekino balina amasimu smartphones Camon 20, Spark 30, Spark 20, Infinix Smart 9, Note 40, Itel A80, Itel A70, Itel A06, Pop 9, Pop 8, iPhone, Samsung zonna simu eziri oligino. Tuwaliwo lwaki okogera ku simu yo kuswaza mu bantu nga ku Tekino Kasangati zijjudde ate nga basobola n'okuwa simu yonna gye weetaaga ku kibanja mpolo sasulako z'olina ne bakuwa simu yonna egwa mu bbeeyi yo. Lwaki ekyo tokisobole? Bakubire ku simu 0703 24 98 59 0703 24 98 59. Kiko kati abakiko twasomeseeko ku nfumba ennungi kasoke n'abaakatogo. Manyi eggwanga lyaffe lirina emmere tandika ne muwogo n'ebijjanjalo. Kati emmere y'akatogo ekolera ddala. Kati abantu mwena bafumba akatogo togeza n'oteeka kiko nga wakatabulamu muwogo mu bijjanjalo. Linda akatogo kamala okujja kiko ono obeere ng'omusitayalinga mu mazzi omuyiwemu. Kachiko katabula mu mazzi olina tabula mu mazzi katogo kamaze okujja kubanga togo lusi kamanyo kabasirirako abakyalo manyi baba bize abaye nayoza bintu eno wafumba natatabula mu katogo ne kakwata wansi kati ebbabe eryo lireeta omuli obutasiima kyofumbye kati kika agenda kuyambako okutta akawo konna ak'obusiriivu singa kabeera kakutabuseeko kati kiko akuyambako osigaza omutindogo kubanga akawoowoke kasukkuluma ak'obusiriivu kati awo akatogo enkumaze kati gwe afumba enva zonna inotanga ku kyennyanja engege soko okwate ebirungo byonna byokozesa nyanya butungulu biki obukozesa butto obukozesa muzigo tetulina buzibu kasola ebingo bimaze okujja kwata amazzi matono okusinza ku bungi bw'enva zoyagala kiko oyo owayenga omutabulamu bwoti eberenge ensano yonna tekyano tetwaga kamulunguse n'akamu kayinza sigala mu mazzi ago ajja kuwa ekintu ekikutte bwekiti okikwate bwoti okiyiwe mu nvaazo ezo envaazo zijja kuwooma nnyo singa n'omuliro ogufumye bulungi abasebo ne banyabo kubako simu onyonyolwa ekisingako kaziwe wanaatema nakuwa omutwe omukulu anyonyola ekikulu kati gwe naawe beerako kyokola okwerwanako ng'okuba simu eno onyonyolwe kwekyo kyayakamala okunyonyola ali wabweru yali akola ogwo gwokka kuba ku 0703 00 88 0 0703 00 88 0 olulimi lwegiriiseemuko ne tweyongerayo mu lulimi nga lwegiriisiza mu nsi yalwo era bwatyo nno omugeyi Kalule James Kasule kakani watha Mr. UK kwoli muganda bwati bwakyakoze Kalule Ronald Mpenduso alanze emirundi ebiri obonero mukaaga Lubinga Tone Sitancha Walugave Mukasa oli Dubai owuliriza ono Walugave munno alanze emirundi 5 obonero 15 bwe tugenda kundukusa zaabwe Kasule Trevor Gabogola mwatu alanze yemirundi okay Kasule Trevor Kasule Trevor teyalanze Kasule Trevor yalanze yemirundi 2 jokka nafuna obonero 6 gattaka akabonero kamu bwebonero 7 mu kwanjula songa ate Mayanja Alvin Mbogga yayanjudde bulungi omukulu nafuna obonero 3 ate ye teyalanze kakati omuta akyasukkulumyeko wali mu bakulu ow'olugave yakyasukkulumyeko tugende mu ssula nnonde lwogome
okyawuliriza tugende ewaawo ssebo tugenda waani ewa omugeye Kalulero na Mpenduzo omugeye essebo erinnya nanfuka essebo abengeye likwataganye butereevu ne walumba ettanda tulabe oba otegedde enkulu ettanda erinnya nanfuka yennyanga esingawo bukulu ettanda waliwo kyobuzeemu okutereeza gamba nti erinnya nanfuka lyelyatuumibwa ennyanga weewaawo obubonero busatu gende ewoosebo Lubinga ttone weewaawo mukiibi jjajja w'abolugave bwe yali mu bitundu by'e Katende eyo oba ku Katende yaleegesa oba yaleeza eŋŋoma eyavuganga mu bigambo bino byogere nga bwe yabikozesanga wano wendigwa ku Katende obubonero busatu ndabira wa omutujja omulungi tugende wano olusuusuutirizo olwo situlwagala nnyo mu ngule kubanga abantu bayinza okulowooza tigundi bamuwadde kubanga yabadde asuusuuta nnyo kakati otulekerawo nga bwe tuli bamaleyo atulekerayo kituufu nga bwe tuli kati wuliriza kino essebo nalengedde omuyizzi ng'akutta akazimuukirizo agenda kuyigga nsolo ki akazimuukirizo kyeki nsaba kunzirira mukama nalengedde omuyizzi ng'akutta akazimuukirizo agenda kuyigga nsolo ki akazimuukirizo kyeki omuyizzi oyo yabadde agenda kuyigga ng'akutta olutuula ssebo saagala kumenya nnyo ogende wala ng'okyannyonnyola nedda yabadde takutte lutuula omulonda nedda ssebo kakati ekyo kanjira nkyesigaliza kati gwe wuliriza ekikyo weewaawo omutujjo waliwo akasiisira bamiguwa ke bazimba ne beewogomamu nga bwe bateega n'ensolo akasiisira ako bakazimba ku ttale weewaawo ke bayita batya ke bayita embuga ya ddungu munywanyi kannonde omulonda naye takulonda akasiisira ako ke bayita ennyonjo abayizi ke bazimba ku ttale nga balinze bateegeremu ensolo kanjira mbaweereze wa jjejje nange nembeeyanza tubajjukiza tulina ekiko akubuulidde ebirungi ebiri mu kiko kati akusuuliramuko wano akatono ate awo ne tugenda mu maaso bassebo ne banyabo owuliriza Lubinga ttone Sittankya ne Kalulero na Mpenduzo battunka ffe abakiko tutasomeseko ku byobulamu kiko twagaye nti tukola kintu ne tumaze kinoonyerezaako mbadde mulinda kiko chicken mix twafunye abasawo ne tumanya nti abantu baffe bannayuganda abasinga tebagenda kwekebeza bika bya musaayi ate ng'ebyokulya byaffe biganye n'omusaayi omuntu gw'aba alina oba bitambula bwebityo kati twataddemu ebirungo 18 ebiyambako omuntu yenna tafuna zino alaje simanya nfumbisa zino nefuna alaje amba zuzuba ennyama kati yo kiko buli womukozesa ebibadde bibalumba ngamaze okulya ebintu oli ogamba nti nzi bwendya kino nfuna gundi kati wona oba okozeseza kiko eyo alaje tojja giraba ebyo twabigezezzaako okola body cleanser mu kiko oyo era abasawo twamaze okunoonyezaako ntekamu ebintu ebya bulijjo gubyoyisaako amaaso nga katungulu cumu kambatereddemu tulina ebintu 18 esa tubimanyi tulinamu jira tulinamu olyali tulinamu ajuma badiani twakoze ebirungo era ngenda ku challenge mmwe mwenna nti we munaleetayo muchuzi chicken muchuzi nawo banga efananzaako waffe tujja kuteka milioni 10 mu studio wano aleeta ekiyinza okwefaanaanyiriza ekya kiko chicken mix mu ggwanga lyaffe
tukyakutte empanga ffe tukoze kusukkuluma tetukoze nti tuleese kugezaako mwevuganya mwekka kati tuli mu kiti kyaffe omupiira tusamba gya champion league gyokka basi tulina kazibwe yakunyonyola ebyo nyongera okutegeeza abange senga musanyusa buli tutuuka mu sizoni eno naye abeera akwagaliza okuwuliriza engule obulungi senga musanyusa empeereza ye kakati amatabi mangi nnyo yagenda agenze ayagala kukakana mu ttabi limu era kati asinga kusangibwa makindye awo olulango mwenna we mumanyi obulungi naye ng'asobola n'okutuusaako empeereza ye wonna wonna singa oba omukubidde ne mwogeramu mu kutemya na kuzibula mwogera ku ntambula etuukewo bwe babooda oba ki ne mubeera nga senga musanyusa akujunye mu kubajuna mukitegeera kyentegeeza abantu abakulu senga musanyusa mumutegeera yayitibwa musanyusa kubanga era toyinza kubeera nga senga musanyusa oyogeddeko naye noddamu okubulwa essanyu lyomaze ebbanga ng'onoonya mukubireko ku 07024893 07024893 ne lulyoka tugenda omugeyi weewaawo tuli musula nonde omugeye weewaawo kakasanga tulumba wendi ebigambo bye twatula buli lunaku essebo ebigambo bye twatula buli lunaku nti Ssaabasajja Kabaka awangaale Ssaabasajja Kabaka awangaale bitandikirawo olunaku lwennyini omulangira alidde obwakabaka lwatuuzibwa ku Namulondo era omukolo mulamba gukolebwa nga waliwo ekimukwasibwa okusaba obuwangaazi obwo kimukwasibwa Semanobe bamukwasa ki okumulangirirako obuwangaazi bamukwasa empiima Naluwangula twawula okuwangula n'obuwangaazi ngambye bamukwasa ki omumulangirirako obuwangaazi so si obuwanguzi sebo Ssaabasajja bamukwasa kaze ddoboozi kalule ne bwe tubanga ansa tetukira tusigale nga tuli basajja bagumu ofa masajja kitwagala ddoboozi kusebengerera essebo sebo Ssaabasajja bamukwasa olunyago nedda omulonda kamulonda ekiba kibe bamukwasa enjulu akabonero kalamba neyanze bamukwasa enjulu kaweerezaako abautete secondary school kati netujja lubinga weewaawo enjulu zino ezimukwasibwa zeekuusa zitya oba zijjayo zitya obuwangaazi bwe bamulangirirako oba enjulu zino zirina kakwate ki ku buwangaazi bamale bamukwasa ekinywa ky'enjulu ne batamukwasa kintu kirala kyonna mukama wange enjulu zino ekizireetera okubanga mpangaazi oba okulangirira ku Ssaabasajja nti yalina okuwangaala kubanga ne bwe ziba nga zisaliddwa enjulu temala gafa erwawo okukala kaganye mukama wange kaganye mulonde kalule mulonde wano nengule banyumira wano wetutuuse olwo tuli kusengejja tugenda okuva ku mutendero gw'akaserezigano ogenda ku Sesota olwo nga tusengejja kati emitwe gigenda gyesengejja kaganye tomulonze enjulu ze zikozesebwa mu kuluka ekibbo kyekintu ekikyasinza obuwangaazi kubanga ne bwe kigwa kitya tekisobola kwatika tekiringa nsuwa mukitegedde ne bwe kyerindigula kitya ne bwe bakola batya ekibbo kyekimu ku bintu ebikyasinza obuwangaazi ne bwe kiba nga kivuddemu entebo ne kifuuka olubobbo era kiba
nze enjulu zikyali bakikyawewa kale katugende tugenze mu katundu ka URA bagaliza okuganyulwa mu kisonyiwo ekyatekebwawo tuliwa Kalule weewaawo si Kalule weewaawo abawagizi abawerekedde Kalule n'abawerekedde enengule omuntu omutendera gwonna gwayitako n'agenda ku mutendera omulala mumuyozayozanga tesaaga abamu ne mukwewandiisa obwewandiisa oli ajja mukwewandiisa bw'atunulira kojja nga wali anagati oba bamubuuzizza kyogenda okola nga abamu awe taddayo agati wayi ndidde omwaka ogujja kirabika seetegese kati abasajja bwe batandika ne bayita ku mutendera ogusooka kati bano baba bali ku mutendera gw'akaseerezi baba bavumu musigale nga mumuwa amaanyi kyonna ekiba kivuddemu aba musajja w'amaanyi otyo tuliwo omugeyi weewaawo sebo wano ddamu nti kituufu oba si kituufu ekisonyiwo kya URA ekigenda mu maaso mwesonyiyira abawi b'omusolo engassi n'amagoba ebyabateekebwako kyakugenda mu maaso lubeerera si kituufu katutuwe ekituufu kijja kukoma ennaku z'omwezi 31 Desemba omwaka guno obubonero busatu bweyanziza ssebo Kalule nyongera okugamba nti yongera okaze eddoboozi ansa gy'oleeta gwa masajja haya ne tujje wa Lubinga Lubinga naawe tugambe kituufu oba si kituufu abaganyulwa mu kisonyiwo kya URA kigenda mu maaso basuubuzi bokka sebo si basuubuzi bokka si kituufu kati n'otuwa ekituufu bonna abawi b'omusolo kubanga mulimu abatali basuubuzi nga mulimu balandiroodi mulimu ab'amasomero buli muntu awa omusolo obubonero busatu obubonero busatu kale n'ogamba otya kojja tuwumulemuko ekyambogo nga tukyalumba Gabogola wajja genda bakuyiseeko akabonero ng'oyingiddemu okutema ebisiki akati Gabogola wangi tukyaliwo ku mulundi ogwasooka ng'oli wano wagenda masajja Gabogola ng'era olabika oli musajja mugumu bw'okyali iye kale kakati tuli wano Gabogola iye ogenda tubuulira iye tubuulireyo iye bwe njogera ku kye tuyita mujaguzo mu Buganda iye otegeera ki tegeera ngoma z'omu lubiri ze bakuba engoma z'omu lubiri ogamba nga nti engoma z'obwakabaka bwa Buganda obubonero busatu ne tujja ewa Mayanja Alvin Mboga Alvin wandise engoma zino ze twogerako zibeera nnyingi ate ziba zirina amannya ag'enjawulo gwe ne bw'otuwaayo erinnya limu lyokka nga tukuwa obubonero ku ngoma ezisangibwa mu mujaguzo erinnya eri mulimu engoma eyitibwa namanyonyi obubonero busatu bweyanza nnyo sebo bwerezaako mmange namusujja sente tukukkiriza kati ne tujje wa Gabogola Gabogola wangi Gabogola jjeeko entalabuusi tekitera kulabika era omusiraamu olaba jjeeko entalabuusi ngomanya tibikaaye kati entalabuusi agimanyuddeko Gabogola abo baddaga ti entalabuusi oyo nobeeyinamu kakati Gabogola wangi ne tugamba bwe tuti iye ne tugamba iye nti omwana mu Buganda omuto kyotegeeza omuto omwana omuto ng'atuuse ku mutendera gw'okumera amannyo waliwo lwe tugamba nti kizira omwana asooka okumera amannyo agawansi oba agawaggulu olina busatu Gabogola bweyanza mbuweerezako kooki wange lumunye Hamani atendeka olulimi Oluganda kooki yamutendeka olulimi Oluganda Gabogola bayiisemu emitwalo 2 mu nsooka wano era mulaba musajja aggumidde nnyo talina kimweraliikiriza alabira ddala nga ku ssomero enteekateeka z'essomero ez'etaamu yonna yazimaliriza akati ne tujje wa Alvin Alvin wangi sebo omwana mu Buganda
Yes. Lwaki omwana bw'akuula erinnya mu Buganda bamuwa ssente ze bayisa mu kye tuyita emmesi? Sebo bamuwa ssente olw'okubanga aba akyalina okuula amannya amalala erirala naba lituuse nga linyeenya afune amaanyi agalikuula. Yes, tugenda kuwa obubonero naye ogamba nti si kufuna maanyi galikuula. Bamwagazisa asobole okwogera amangu ng'erinnyo eddala likoze eki limulumye. Okitegeera? Kubanga bw'atakikola erinnyo lisobola okuvaamu kye tuyita okugereka. Okiwulidde? Kakati omutujju olowooza si gwe balina? Omutujju abalina. Tugende kale. Tuddayo tugenda wa Gaboggola. Gaboggola. Wangi. Kati wuliriza tugende wano. Iye. Ogenda kumbulya Gaboggola yeddira ki? Gaboggola si linnya lya kika. Ngamba ggwe weddira ki? Nze neddira Ngeye. Kati ow'Engeye. Wangi. Bakazi Lwendo Ssemandwa wali omuwuliddeko bw'oba wali omuwulidde yaani? Ye jjajja w'ekika ky'Engeye. Obubonero busatu. Mbweyanza mbuweerezaako maneja wa Light Garden nze Namirembe. Tugende Ssebo. Ow'Empindi. Wangi Ssebo. Oli bw'ayogera ku muyenje mu Busiro. Olowooza aba ategeeza ki? Ssebo aba ategeeza obutaka bw'Empindi gye busangibwa. Obubonero busatu. Mbuweerezaako omukwano gwange Naziwa Kathy. Nange nkakuweereza Reverend Father Dr. Godfrey Mbowa bwana mukulu wa St. Augustine Catholic Parish Center. Tugende Gaboggola. Wangi. Ettooke lye bayita Kisubi Abaganda basinga ddikozesa ki? Basinga ddikamulamu mubisi. Obubonero busatu. Mbweyanza nnyo. Weereza Gaboggola nakaaye olwaleero. Gaboggola akaaye. Ate okuva lwe yaggyeko entalabuusi. Ssebo ow'Empindi. Wangi Ssebo. Ettooke Abaganda lye bayunja. Ssebo. Ne balifumbira ku mmere. Nga tebaliwaase. Ssebo. Ne balirya balina noddirya enkeera nga balirya nga lyenvu. Olowooza ettooke eryo ttooke ki eryo? Ssebo ettooke lya kivuuvu. Obubonero busatu. Mbweyanza nnyo Ssebo. Tukyagendako gy'obanjira nkoma. Nga tugenda mu nyumya w'olunaku tukuwa Kiko Mukyuzi Mix ayongereko okuteekawo kadooza awo ate toloke tugende ndowooza munyumirwa engule bassebo ne bannyabo tukujjukiza bujjukiza tosibwanga engule gano ge makungula g'olulimi gokka bwe twalaba nti naffe ab'omulembe guno tuteekeddwa okulabika nga tulandiza olulimi anti balandiza kirose tulandiza olulimi tulutuuse ku banaddawo naffe tubeerenga omulimu ogwaffe olulimi tirwaziŋŋama tirwakonzibwa ku mulembe gwaffe. Kati tugenda ku bbeeyi ya Kiko Mukyuzi Mix. Kiko Mukyuzi Mix bassebo ne bannyabo mwe ne bakasitoma baffe atundibwa ku bbeeyi eri affordable oba bbeeyi esoboka buli muntu osobola okubanga asobola okwetuusaako Kiko Mukyuzi Mix. Tuli ku Kiko Mukyuzi Mix owa chicken powder ono afulumidde ku bbeeyi nusu 10 kyokka. Nze kyembeewuunyaako buli kirungo kye mufulumya tikisuka siringi 10. Nanti kati eggwanga lyaffe awamu ne gavumenti bagamba buy Uganda build Uganda. Kati tunakulaakulanira wamu nga omuntu wagira tunobaleka mukulaakulane kati ffe twafaayo okuzimba ensi yaffe nga tuzimbira wamu namu yensonga ki nti ebbeeyi yaffe eyo eba ntono naye tugyekuumiddemu olwosobola okuzimba eggwanga lyaffe. Kituufu. Tweyanziza siringi 10 eki ojja kubeera nga ofunye butereevu. Mya abeggulo mwana muwala Nakate Ezaina ye yabadde omunyumya w'olunaku ate mu bato yabadde Namakula Catherine. Olwaleero weeteeketeeka okunyiga ssimu yo twabagambye naddala mu abakontanyi mulwane nnyo okulabika nga musaba obuwagizi mu bantu bamwe babalonde mu kanyomero kano kubanga kagenda kusinziirwako okusalawoko ebintu bingi naddala singa mubanga abasibaganye nyiga star 244
star 210 star 2 9 hash onyige enter egenda kuleetera bano abawolwaliro Lubinga Tony Sitancha ne Kalule Ronald Mpenduzo. Naye nga tugenda mu kunyumya kuno nyongera kujjukiza tale of 5 nga yewayini omupya eyazze. Singamba nkubuuzizza kugwe abadde ampuliriza oba ebibala bino ddala wali obirabyeko, ebibala ng'enkoma mawanga, ebibala nga omukunyu. Abaana bangi nnyo ne mu kibuga bano abantu bangi tumulabanga ku kiyitibwa kitafeeri. Amapeera, ebibala bino byonna bifumbekeddemu eddagala ly'otalabangako. Embuzi kye kisolo ekikyasinze okubeera ekiramu era Omuganda wano yeegenderezanga nnyo okulaba embuzi kyerya. Buli kintu embuzi kyerya liba ddagala. Kyova olaba kakati eddagala ng'ogyeko dikamula omire empeke okoleki tugezeeko okwekumi nga tuli balamu nga tunywa ebintu ebirimu eddagala lino nga liyisiddwa mu ngeri ez'enjawulo. Ye tale of 5 ayagadde biyisa mu kawayini. Kawayini kano bakakola mu bibala bino byonna ebyenjawulo. Ecupa etandikira ku $1.5 naye okusinziira ku kibala ky'ogenda okwetaaga yecupa gye bagenda okuwa. Bagenda okukola omukolo singa meeza z'abagole baku mukolo gwo buli meeza eriko ecupa ya wayini abantu bagenda buli omu atendereza ekyokunywa n'embaga bwe yabadde. Bakubireko ba tale of 5 ku 0752 69 11 0752 69 oba 0777 mukaaga 0777 anyumya ye Kalule. Omugeye Kalule Ronald tuuse n'emboozi ey'olwaleero. Gwe nkunyumizaako ye musajja mukulu Sebinagiina eyawangaalira ng'eye Kasana. Yali musajja eyabeeranga ne mukyala we era gwe yayagalanga nnyo emyaka gye gyonna. Naye kalunsambulira yava wano lwali olwo olunaku lumu n'agenda mu kibira okutyaba enku. Terwalwa n'agwa ku ggwalajjana ebbuuka maziba nga boobevu bulungi ddala. Gw'ogamba nti bamuyiwako amata n'oganywa. Terwalwa mwana wattu ng'amwogereza kufuuka mukyala. Omukyala yali mulungi kaalaala era yasalawo amusabe obufumbo. Bambi naye nakkiriza. Naye yamuwa akakwakulizo kamu. Yamugamba nti bw'obanga oli mufumbo ndeetera ebbere lya mukyala wo kyokka bw'onaalireeta nja kusobola okufumbirwa. Bwe yateberezaamu obulungi bw'omwana omuwala ono Sebinagiina gwe nkunyumizaako we Kasana eyo yasalawo agenda alinone asobole okugula omwana ow'obuwala kaalaala. Mwana wattu Terwalwa n'alifuna era n'alitwala mu kibira gye yagenda. Naye agenda okutuukayo ng'ate omukyala tabangawo. N'agamba kaneddira ewaka agenda okudda ewuwe ewaka ate nga gwe yalese yamazidde okufa. Bw'ati amaddu g'ebirungi n'obutamatira n'ekyo ky'olina bwe byaleka Sebinagiina mu bw'omulanga mbi era ne wenjogerera kaakano talina mukyala waka obuwulu bumulumiraawo. Genda omulonde tosuka dakiika emu nga onyumya emboozi. Lubinga ono ye Lubinga Tony Sitancha kansala bamunani ka sabu kawunti tubbi. Emboozi yange ngitumye omutwe ngambani. Abalugera nti ogutateganya teguzza nvuma baali batuufu. N'abalugera nti ebirwa bikyuka amalusu gafuuka engeregeze baali bagezi nnyo. Ani yasuubira nti gwe bayitanga omuyaaye wa ghetto kyalifuuka ensonga? Ani yakimanya nti omubanda wa kuno alifuuka ettaala ya Uganda? Yayimbanga asaaga ennyimba ezikwata bannayuganda ku mitima abanene ne balowooza nti abalaata ali ku bibye. Yali yabalabula nti bwe baligaana okujja okuyamba bannaghetto ali balumba gye bateeseza era teyalwa n'akikola. Bannakyaddondo bamusindika na bumalirivu n'okugikwatako teyagikwatako. Gye buvuddeko yeetaba muka bonna ak'ensi yattu era n'akakukumba. Singa si mirembe gino egy'abawaŋŋamya abaatandika edda osanga singa kati yatudde ali ku siteeringi agolomola. Olowooza ngamba ani oyo?
n'ogenda Lubinga Tone ne tukwanguyiza okubeera nga tukuzaayo okuwummula si kutuuka. Ani asinga? Bwe tukuzaayo mu kuwummula si kutuuka. Tugendeko mu ani asinga. Mutasamirirwa kino tukyetikka nga Kiko taliiwo naye kaali mu kibanja kye ng'ate waali kayongera okukaatirizaako awo. Kiko katwogere ku ndabika ya Kiko owa chicken. Mbadde mu mwegomba naye Kiko oyo tumutabudde ng'ali mu nsabika eya kala oba endabika yaayo yellow. Akabira okalabika bulungi nnyo kungulu ate ne munda kisufu. Kati endabika ereme ebabuzaabuza. Tugambire ddala yellow omukwafu. Manyiri yellow alimu ebika bingi. Tugambe yellow omukwafu. Yellow omukwafu. Asanyusa endabika. Kubanga waliwo n'omutangaavu. Kati oyo wa Simba mutangaavu omulaba. Kati ate waliwo omukwafu. Nze mutegeera. Otyo. Kati Kiko alimu ebabuzabuza nisha grams ze zimu ne Kikoli owa mwegomba ndi mukoso wa bbulu tetukyusizza mu bipimo. Ebipimo tubise zi 10 grams. Kwegaba no wenfuna entono. Osooka okozesako Kiko yenna ku 3. Ku 10 ekyo. Nokozesa ennaku 3 kwegamba tabuula maka matono. Ennaku 3. Agenfuna entono ago. Tugatunulidde nnyo. Kituufu. Buli maka gasobola okusobola Kiko. Gasobolera ddala. Ekituufu nnyo. Tweyanzizza. Simu zoyongera okuba eza Kiko 0703 008 8M0 0703 008 8M0 oba 0784 1394 0784 1394 otyo ne lyoka tuddingana mu katundu akamaliriza tuliwo Kalule weewaawo Kalule Ronald omuzirange Essebo tugambye bwe tuti tugambe tugambye Kalule Essebo tewali kitonde Essebo Katonda kyataawa maanyi kwerwanako. Essebo tewali kitonde Katonda kyataawa maanyi kwerwanako. N'enkoko eyo gy'olaba bwe yambalagana n'omusota ekitta kinnaakyo kisinziira ku kintu eki. Essebo Essebo tewali kitonde Katonda kyataawa maanyi kwerwanako. N'enkoko eyo gy'olaba bwe yambalagana n'omusota ekitta kinnaakyo kigenda kusinziira ku nsonga egyo ba ku kintu eki. Kintu kyekyo Essebo ku bwangu naki ekisoose okusona kinnaakyo ewabi. Ekisoose okulaba kinnaakyo obubonero busatu. Bweyanziza nnyo Essebo. Ekisoose okulaba kyekimegga. Enkoko bw'esooka okulaba omusota guba tegujja kulama. Omusota bwe gusooka okulaba enkoko koko tewona. Kakati tuliwo Lubinga. Weewaawo. Omuwala ateegattangako mu nsonga z'abaagalana ayitibwa mbeerera. Ate omulenzi ali mu mbeera y'emu ayitibwa ndawule. Tujja kuwa obusatu. Neyanzege ssentebe. Ne tujja ewa omugeye Essebo. Engeri ffenna kati gye tukakasa emyaka ya Pulezidenti Museveni. Essebo. Engeri ffenna kati gye tukakasa emyaka gya Pulezidenti Museveni kubanga George yakozizza 8 era kyabadde mu lwatu. Tutegerekeka. Kakati bw'abanga ffenna tukikakasa tusobola okukakasa tuli ffenna tusobola okukakasa nti Museveni yagenda mu nsiko nga wa myaka emeka.
yagenda mu nsiko yagenda mu nsiko mu 81 aba yagenda mu nsiko ng'alina emyaka aba yagenda mu nsiko ng'alina emyaka aba yagenda mu nsiko nkulinzeeko kubanga kirimu okubala naffe tubeera benkanya. aba yagenda mu nsiko nga wa myaka 43 ese nekigaana Lubinga kangezeeko omulala neyazza nnyo aba yagenda mu nsiko aba yagenda mu nsiko nga wa myaka 39 Lubinga mulonde tulabe yagenda mu nsiko nga wa myaka 36 yagenda mu nsiko nga wa myaka 37 akabonero kalamba neyanziza omutuju awo wewali endaala bwe tusanga nga twagenze mu kibuga okunoonya abantu ab'emyaka 37 situyinza okwesanga nga abasinga obungi bakyeyita bato. Kituwa kyakuyiga ki kireke bwekiba kinatuleetera obuzibu kibadde kyoli gye tanambuuza ono gwe yagifuna ekiki kakati Lubinga tuliwo weewaawo sebo Lubinga wangi sebo bw'abanga yagenda mu nsiko nga wa 37 weewaawo era bannayuganda bakitegeere bw'atyo Pulezidenti Museveni yafuuka pulezidenti w'eggwanga lino ng'ali ku myaka emeka ng'ali ku myaka 42 ng'ali ku myaka 42 omutujju n'alumba tugende omugeyi esebo kino kisoko okulya kameenya kisoko naye kitegeeza ki sebo okulya kameenya kisoko kitegeeza omuntu okulya nakuta okulya kameenya kisoko ekitegeeza omuntu okulya n'abulako ne wasiza ngenda kusindika wa munaakulonde londa tangira nkuma bwe nnina okulya kameenya kwe kulya nga tomala nga tolekaayo omuntu alya ne bagamba banaasitulawo musitula endowooza kaakati tugende ewuwo sebo weewaawo sebo bagenze okumaliriza ng'obuyanja bufaanana kalenzi we bagenze okumaliriza ng'obuyanja bufaanana kalenzi we kitegeeza ki ekyo kalenzi we okufaanana obuyanja okufaanana kalenzi we kitegeeza ki kanondeko omulonda ekyo kitegeeza bantu kutuula ne bateeseza ebbanga eddene ebbanga eggwanvu tugende sebo omugeye esebo lwaki omwana omuto bw'aba atuuziddwa ku lubugo ku mukolo ogw'okussaako omusika n'amala afuuyisa ku lubugo olwo lwaki omwana oyo tebamuwa musika kirowoozebwa nti omwana oyo omuzimu guyinza okumutuga n'afa
nga n'atabuwangaalako obusika obwaba ateereddwako. olowooza lwaki? So omwana oyo omuto aba tajja kusobola buvunaanyizibwa obwo bumuweereddwa era ng'ayinza obufuniramu obuzibu okulina okufa. Kankuwa obubonero obusatu. Omwana oyo aba tagenda kufuna mukisa mu busika obwo. Bweyanza nnyo ssebo. Kwata omuzindaalo ssebo. Weewaawo omutujju. Ogenda kumbuulira. Essebo. Mu kulonda omusika iye oba okumussaako bwe wabaawo ayasimula okumpi awo omwasi gumu gwe balonze ku busika babumugyako, olowooza lwaki? Ekibumuggisaako Abaganda bawanuuza nti omwasi ogwo omugenzi oba gwali mu kusikira bw'aba akozesezza okugaana nti oyo simusiimye kunsikira ng'ayita mu muntu oyo. Obubonero busatu neeyanzizza. Kanjira mbafundikira. Akati nno mwegenderezanga. Oyinza okusubya omuntu obusika ng'olwokuba wagenze mu kwabya olumbe n'ekisenyiga kyo nekigenda kye omuntu n'omusuuza naye bingi bino ku bino omutujja bye bigenze bireegulukuka nti abantu tebabifanako. Tebabifanako balowooza nti bajjajjaffe bamalanga bumazi biseera. Nyinako omwana wa mukulu wange tutuuka okwabya olumbe lwa mukulu wange. Omu ku baana be abawala yagaana okujja ku mukolo gw'okwabya olumbe kubanga yalokoka. Era kabula kata ekika kimugajambule ontegeera. Kakati nekyo kankireke nja kulikika nga alumbagana. Kale James Kasule kakandi watha musto UK bwegaboggula gwemuddira ogumwakuweereza emitwalo 2 ndowooza enkya ku kantini ogenda kwerira bolo tena ne bagiya. Weeyanze neyanziza nnyo muganda wange kusabira ebweru gy'oli ofune emikisa. Amin. Naye omutujju okuba mu akafaananyi weetegereze Gabogola bwalirabika nga awezeza emyaka 8. Omulaba bwali atunula nga ayingidde 8. Akasajja kano. Kale tugende mu bato omunyumya w'olunaku 61. Kale tuli ne Chiko Muchuzi Mix baseva ne banyabo era nga tuzayo. Nze omunyumya wa leero nze Kasule Trevor Gabogola ngenda kunyumya emboozi. Edda ewaka twali tutudde mama nanyumisa taata wabula okulinnya ennyonyi kunyuma. Taata n'amubuuza ate batya ogenda e Bulaaya ebizibu byo byonna n'obyerabira oba obadde mutono n'ofuna omubiri. Nange ekyo nakiwulira nali nina ekizibu kyange nali nsuza siridde kyaggulo ne neetoololamu emmanju nefuna eddaala nenteeka ku nnyumba ne nninnya waggulu ku bbaati bagenda owulira ebigolobera waggulu ku bbaati nga nzaaliyo ne banjijjayo taata nansandabula embooko okufaako obufi nange okuva olwo siddanga mukulinnya ku bbaati. Kubanga okulinnya ennyonyi liba bbaati. Abantu balabye nti abaana abato beewuunyisa banyumya okusinga abakulu. Situmanyi lwaki kiki. Haya Alvin. Simba Alvin. Lwali lumu nga nva ku ssomero nga nsanga abakyala 2 mama Musimenta ne mama Nulu. Mama Musimenta nga agamba mama Nulu naye mama Nulu gwe muwala wamukola otya obutayonooneka ko mama Nulu gwe tomanyi nti firiji jajja nze Nulu namukwata ne muteeka mu firiji aleme butonooneka kuba ekintu okisa mu firiji tekyonooneka. Mama Nulu n'agamba mama Musimenta kati amagezi genkuwa gamba bbaawo mugende mugule firiji Musimenta muteeka omutajja kwonooneka. Genda olonde ku bato onyiga *210 *977# nobeera nga ojja kubeera nga omufuna. Tuli 29 tugende 29 Gabogola
Wangi. Tumaliriza akatundu kano bwe tuti. Iye. Ogenda tubuulira. Iye. Nsi ki? Iye. Gye tuyita Misiri. Misiri. Yensi eri mambuka ga Uganda. Yesu gye yakulira era gye baamuzaalira. Kaakati ogenda kwanguyaako ensi gye bayita Misiri bwe tugenda ku maapu y'ensi yonna erinnya lyayo eppya y'ensi ki? Egypt. Obubonero busatu. Obubonero busatu obulina. Ne tujja ewa Mayanja Alvin Mbogga. Wangi Ssebo. Mayanja. Wangi Ssebo. Kampala si kibuga ky'abafala. Yes Ssebo. Kampala si kibuga ky'abafala. Yes Ssebo. Fala y'ani? Ssebo. Fala y'omuntu. Fala y'omuntu aba tategeera embeera egenda mu maaso mu kitundu. Yaba tategeera mbeera egenda mu maaso mu kitundu. Aba tabitegeera ebintu bye bakoleramu. Kale obubonero busatu. Bweyanza nnyo Ssebo mbwereeza kitange Mayanja Ronald. Kubanga Chika alabisinga naye ne badde nga yatudde wano abadde abukuweerawo engeri gy'okinnyonnyodde. Tumaze omutujju n'abafuna. Kale tugenda waani? Kasule Trevor Gaboggola. Wangi. Ati Gaboggola ogenda kumbuulira ekisoko kino. Iye. Okwekola ebitajja ku mmere nga biriwa? Okulya nga oyogerera ku mmere. Okulya nga ozannyira ku mmere. Ne bw'okoma awo obubonero busatu. Bweyanza nnyo mbuweerezako kyeyamani nswemu awo ennamirembe. Tugende. Yes Ssebo. Nswemu. Tenyombya. Tugende Ssebo. Yes Ssebo. Okukaaba twawange entulege. Yes Ssebo. Entulege kyeki? Ssebo entulege kisolo kya mu nsiko nga kirina obulago obuwanvu. Obubonero busatu. Mbweyanza nnyo Ssebo. Ngira mbalekaawo. Kale tutebe buteebi 4-5. Kale abakulu muwandiike 4-5. 4-5. Mulenzi tubuuza wano teeba buteebi. Muwulira? Teeba buteebi. Emundu AK-47. Emundu AK-47 yemundu esinze okozesebwa abalwanyi ba mukono mu mawanga agasinga obungi. Emundu AK-47 yemundu esinga okozesebwa abalwanyi ba mukono mu mawanga agasinga obungi. Emundu eno yakolebwa omusajja ayitibwa Michael Kalashnikov. Netongozebwa mwaka ki? Ogenda kulonda ku bino. Netongozebwa mwaka ki? Yatongozebwa mu mwaka gwa 1937. Yatongozebwa mu mwaka gwa 1947. Yatongozebwa mu mwaka gwa 1957. Yatongozebwa mu mwaka gwa 1967. Teeba buteebi. Tugendeko ne kuwava water ne Jerry's. Omutujju nakubulira kuwava water nga batugenda maaso wano n'abato babagambirewo tosobyanga abato tosobyanga olulimi ku 6-5. tosobyanga olulimi omuto 6-5. Tosobyanga olulimi nga lwaki olusobya? Tosobyanga olulimi otyo abato tosobyanga olulimi.
ekirime ekiyitibwa kasooli tekiwoomera abantu bokka wabula n'ensolo. Ekirime kya kasooli tekiwoomera abantu bokka wabula n'ensolo. Muwandiike ekigambo kasooli. Kale tugende ku Gyre Ventures, Gyre Ventures balina ne winga buckets, ebisimula ebizungu, toilet seat covers ez'empapula nga ziri flashable. Wetaaga TV sticks, home theatre TV oba taabu ez'abaana abato. Aba Gyre Ventures babikuleetedde bagambye nti ku bbeeyi nnungi. Oyanguwako n'otukamba Gyre Ventures ogula ebintu bino ebingi. Mulimu ne internet routers ku bbeeyi nnungi. Gyre Ventures basangibwa ku Room Street ku Julaina Plaza. Julaina Plaza edduuka G10. Oyinza okubakubira essimu noti 7757 noti 248 noti 7757 noti 248. Gyre Ventures ojja kubafuna ng'obasanze ku Julaina Plaza edduuka G10. Kati bwe tuva awo ne tugenda ku Wava Water, amazzi g'ennywa. Wava Water agambye nti bw'oba olina ennyota amazzi gano gansula ate nga mayonjo, abaganyweddeko bagatendedde kende. Balina ne sparkling water nga masufu, ogasanga mu supermarkets, ebirabo by'emmere n'amaduuka wonna mu ggwanga. Amazzi ga Wava Water ng'ogeetaaga mu bungi emu ku ssimu zino gy'okuba noti 75 9 noti 669 noti 75 9 noti 669 oba noti 783 noti 99 71 noti 783 noti 99 71. Wava Water kwe kusalawo kwange. Bas bamaliriza Kalule Ronald yagera 1947 Lubinga 1947. Bombi batuufu bafuna obubonero busatu y'ensonga lwaki yayitibwa AK47. Badde mbalinze ndabe bwamugwa ekyo. Netugenda kubato erinnya lyabadde Kasooli Mayanja kane a sa ne o ezannabansa saana la ne yi. Kalule Trevor agambye ka ne a sa ne o la ne yi. Ono ye Gabogola. Ye Gabogola. Asoose yani Mayanja Alvin n'agamba ka ne a sa ne o ezannabansa saana la ne yi. Kalule afunye obusatu awo. Gabogola buganyemu. Awandiise Kasooli. Gabogola buganyemu. Tugenderewo radio yange njimanyi, Radio Simba 66. Simba Dala nkakasa teryankira kugimanya era ndikuba budinda nkakasa. Kale tuli ku Simba era nga tumaliriza kizibu kyakukkiriza n'ensi bwetu tebwe tugivaako lunaku lune luba lumu 2-3 mwezi mwaka olwo ne bakwerabira. Awo mulemirembe Tamale Mirundi mutabani wa Namatovu. Kakati tubuuza kikiriza kigaane ettutumu lya Tamale Mirundi mu matu g'abawuliriza lyatandikira ku Radio Simba. Ettutumu lya Tamale Mirundi mu matu g'abawuliriza lyatandikira ku Radio Simba. Ku Radio Simba Tamale yawulirwanga mu programu ki gy'oba owandiika? Ku Radio Simba Tamale yawulirwanga mu programu ki gy'oba owandiika? Mwanguye kakati ne tujja wakikagira akubako ekiko abataka baagalana be balima akambugu emikono giwanyisiganya nga gyekuuta mu mugongo.
kale ne mukulu kazibwe ate tiyayise yeka ne munywanyi yabadde asigadde wabweru ngaddamu amasimu naye azeeko ku mpewo kabalingizeeko kuva mu kiko ate abebazi n'abasobodde okukuba amasimu. Mwebale nnyo banyabo ne basse bawuliza ba Radio Simba amanya n'eddoboozi Ivan Kavuma okuva mu kiko Muchuzi Mix. Kiko Muchuzi Mix akutta akati ensi yonna Uganda ye namba emu ke kanzaali akabuuse ekyennyanja mu ntamu bujuke mulaba ku mikutu gya TV ne ku radio nga mukola n'okusiima nga bakalanga. Yes, njogolo okwebaza abawuliriza ba Radio Simba era nga bakasitoma ba kiko okunokolayo ko waliwo omukyala wamuyita Kamusiime Embabazi mu bitundu by'Ematugga. Ono yagamba ali mukalo bakayita kungu nti enkoko yali ediba naye olwassaako kiko ku nkoko eno gyasikira ku kkubo emabbali bakasoma ne beeyongera era yakubye kujulira nakutuwa bujulizi. N'omwami Simon aliawo Kakiri agambye nti jjejje Semanda tabatubirako ab'Ekakiri. Ab'Ekakiri naye nga bwawulira ntumira abaawa kale tubatumiddeko abantu b'Ekakiri mwenna. Ne Daudi Ebuyikwe oyo asuubula ejjinja abadde abuuza asobola kasangawa mu maduuka mu bakasoma baffe abasuubula ejjinja maduuka gonna ejjinja gyekali ewa Mami Alex ewa Muzamiru ewa Jati ekyemmanga awo ne Washalisha ab'Ekireka ono babuyita Hajara Ekireka mu bitundu by'e Kasokoso omwami we ye Kalimu agamba omwami okuva bayateeka mu kiko amaka gatereera n'emirembe weegiri maka. Olivier Bombo oyo wa restaurant naye agamba okuva lwatandika ofumbisa kiko bakasitoma beeyongera. Bebo nno bakasitoma baffe abadde batukubira ku masimu olwaleero. Mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwagira bigambo byakwebaza kuba kati kiko ye nnamba emu. Naawe yenna aliyo nga tannaba kutandika kwesa kiko ke kamukyuzi akabuusa engege mu ntamu. Kakati tusigaze na buli kati ensi ekyabajjukira na buli kati ensi ekyabeewuunya kaka twewuunyize wamu naffe mu ngule ya Lubogola Simba. Weewaawo muwulirize bulungi mukutepeeni zammwe. Na buli kati ensi ekyabajjukira na buli kati ensi ekyabeewuunya. Kati mukwate peeni zammwe tunyumye ebigambo bino bimpi. Ataka wandisi kukwata. Kale tugende mu ggwanga erya Amerika mwe muli omusajja ow'ebyafaayo we butuukidde leero. Omusajja oyo ayitibwa Jimmy Carter yaliko omu ku bapulezidenti ba Amerika mu 1963 okutuuka mu 1967 yaliko munnalukiiko olwa seneti ate mu 71 okutuuka mu 75 n'abeera gavana we Georgia ow'e76. Kati Carter we twogerera olwaleero ye musajja yali afuzeeko Amerika akyasinze okuwangaala emyaka emingi nga mu nnaku si nnyingi okuva we twogerera leero yawezezza emyaka 10 era nga ye musajja ow'ebyafaayo eyakoleddwa n'akabaga ak'amaanyi akaleese akakulumuludde abantu okuva okumpi n'ewala kugenda okubeera ku kabaga kano ng'aweza emyaka 10 munnakibiina ekya Republican Party. Carter yakyasinze obukulu mu abo abaaliko bapulezidenti ba Amerika 6 abakyaliwo abalamu. Kati ndeeta kibuuzo. Ekibuuzo kino kigamba nti Jimmy Carter naye bakino nkibagambye naye kale katubuuze kino. Jimmy Carter yaliko munnalukiiko lwa seneti ng'akiikirira essaza lyawa. Kale kakati bamaliriza Simba yange njimanyi otyo Lubinga egambye tamala emirundi gasimbagane ne bannamawulire
Kalule gasimbagane ne bannamawulire bonna batuufu obubonero busatu kakati waliwo Oscar Nsobya okuva e UK endukusa zino zonna buli omwaji wadde omutwalo gumugumu mweyanze mangu enkya ndowooza kabalagala wakugwa ku kantiini tweyanzege endukusa kojja zigonzezeemu zitegeere nti bw'oyogera yuko bw'oyogera Bungereza Bungereza Oscar Nsobya wadde omutwalo gumu n'oli omutwalo gumu weyanze kale mumaliriza bamaliriza kakati Oscar Nsobya we balinye bali ddala kati na kino katukijje mu ddiiro Lubinga agambye kata awandiise kata Kalule agambye Georgia kati we Georgia ye mutuufu kati Lubinga biki byabadde awandiika era byebyo byebyo byawandiise kale nze ku lwa ttiimu y'Engule njagala kwebaza abawagizi abeeyiye ku Simba olwaleero guno muzannyo bwemuba nga mugoberera emipiira mubeera ku TV ng'owagira Manchester United n'owagira lala awagira Arsenal omuzannyo gusigala muzannyo ate omuzannyo olwaleero owangula enkya n'owangulwa bwe gityo mu mupiira gwa Bulaaya Premier ebanyumira ennyo waliwo ttiimu ng'emyaka gyonna Kasokero yayingira Premier tetwalangako kikopo naye ng'erina abawagizi baayo era ng'esamba buli sizoni era ekisaawe ne kijjula kakati mutegeere nga obuwagizi kye butegeeza okuwagira omuzannyo kye kitegeeza ffe tubeebaza kubanga mujjayo okuwagira olulimi n'okwagazisa abakontanyi okusigala mu embala badde basaba tumirako mangu ku speed mwangu twanguwe Kalule omuzindalo ogusindisa eri kale situlamuwa weewaawo njagala okwebaza mwenna abalinyidde mu musaayi njagala okwebaza omwami Lubega Masias omukulu wa ssomero lya Uteta Senior Secondary School ne Board of Governor olw'okuntambuza era njagala okwebaza omukyala Nansamba omukulu w'essomero lya Kalasa College School wamu n'omusomesa Nsereko Franka abakulidde mu ttiimu era entambuza mu mbeera ey'enjawulo njagala n'okwebaza omukulu w'essomero lya Semuto Secondary School omwami Semaganda Lasto abapakidde endukusa ate nange okuntambuza mu mbeera ey'enjawulo wamu ne deputy omwami Kakumirizi Stefano n'okwebaza ssentebe w'eggomba ye bamunaanika omwami Sebide Stefano olw'obuwagizi bonna n'okwebaza principal Mambo oli munnabyabufuzi Kalule ngenda kuwaliriza webaza abawagizi bo njagala okwebaza gwa muzannyo abanennyira mu musaayi entakera kansala Mayanja Timoseewo Ziwulugume webale ne ttiimu yaffe yonna mwami Tana Magebuko bawebale driver waffe tukoze obulungi obutayogerekeka ate n'okwongera okukasuka eddoboozi lino eri abatuuze b'ekyoga Semuto n'ebitundu byonna ebituliraanye mwebale okutumbula Simba n'okugiwuliriza n'okusitukiramu ng'eyategwa ogw'ekyayi n'enzannyo n'eyanzeege mujjango okwo tujja ku lunaku lubadde lwa Kiko Mukyuzi Mix Kiko amaliriza ku lwa muganda wange Kazibwe abadde wabweru Kazibwe atukoze bulungi obutagambika bwana Kavuma omwana omuzirango Kazibwe atukoze bulungi mututuusiza okwebaza eri Search Spices ate mututuusiza obubaka buno tingenda z'omwezi 15 tugenda mu Action Falls Search Spices lubeerera bwe tuba tugenda mu lugendo atukwatirako tiimu member wakiri omu lugendo lwa mitwalo 65 gyokka tujja kulinda ekigambo ekirungi kiva mu Search weewaawo eso Mr. Search kwali nnyo era awuliriza bulungi nnyo Save Director nkutumiddeko abakasoma bafe abalungi abakiko mwebala okuwagira Kiko Mukyuzi Mix ka beef flavor kakati ate kano ka chicken bannange nako mukeyunire mukettanire mu ggwanga lyonna mu matundiro gonna abeemutetema mubaddeko nga mukuba essimu bannange mwebale nnyo okuwagira obuwagizi emitiyaana gye buli obunzaali mu maduuka wonna ewamama Mugisha wonna mu maduuka gye buli mugende eyo mubugule abeekakiri mukiwulidde jjejja abatumiddeko naye era mwogere okuwagira Kiko ab'Namayumba mwenna mukubya amasimu ab'Eruweero ab'Ekayunga amaduka gonna gye buli emukono
ku Brivena we muli abena suit mpulidde nga mukuba omwamu Simon owe na suit ne Mr Mukaso we kigunga sebo ebuzali je buliye mukona awo Mahoro Sero ku Brivena mgende maso n'okuwagira kiko mu Choose Mix akazito yenva supu nazitowa n'atatangala. Basi webali nnyo webalire ddala omutujju yange nga koja kigudde bwamaliriza nyongera kujjukiza bujjukiza gwe ku ategeka omukolo emmeeza yo mu nteekateekayo teekamu butereevu nnyo tale of 5 wine onywa tugambe nti nno wejjanjaba nga bw'owoomerwa tale of 5 wine wejjanjabe nga bw'owoomerwa esimu kwogenda okufuna okole oda bajja gikukolera bakutereko n'ekifaananyi ky'embaga y'obutereevu nnyo embaga eberengeri colorful and well dressed ojja kuba ku 0752691117 naawe alina omukolo graduation na biki byonna kakati abantu bavuddewo ko ebbeeyi yalinyeemu mikolo gy'abantu kubeerako ka wine kati bulonna banga okola choice ya wine lowooza ku tale of 5 mwebale nnyo mwebalire ddala mbadde nkugamba kojja nga amaliriza olunaku lwabadde lwajjo emikutu egimu egya telefinalo gyalaze mwana omuwala yavudde mu mbeera n'ayisaako omupoliisi empi sirumusi 2 ate nga gwayisaako ayisa ku musajja kintu ekyo bwe wakirabye walowoozezza ki ku ggwanga lyaffe watendereza bukakamu na disipulini amagye g'eggwanga lino ge lirina mu bakumaddembe oba twatendereza busiiwuufu bw'abantu we batuuse mu kutwalira amateeka mu ngalo? Manyi mu Uganda wano ebintu bingi ebikwatagana olaba ekyo ekintu nti kyabaddeeyo kyangeri bwetyo naye nga bw'okiraba n'ebintu ebirala bingi bwe byafa wano olw'amateeka obutafaayo nnyo kugakozesa nga bwe galina kukola kubanga otunulira singa abadde mu nsi ziri endala ofiisa wa poliisi engeri oli gyavaayo n'amukuba ate amukuba nga yeesigama ku kyokuba nti naye alina ekyamaanyi mu gavumenti waava kakati eyo yabadde embeera naye kyenzijukira ndowooza baamututte ne mugundi kubanga bwe baamukutte baamutwaliddewo omukyalo oyo okumuvunaana ye mbadde olwaleero Parliament esitukiddemu ne bawa ku nsonga ezo n'omusirikale oli abadde atambulira ennyo kye bayita okutrendinga abadde atambulira ennyo ku mikutu emikwanira wala yabadde alabikiramu ng'enkuba etonnya nga agalagirira emmotoka aziza muno aziza muli sipiika wa Parliament Anita Mongo agambye nti ayagala owa poliisi oyo akola omulimu gwe n'okwagala ne wakati mu nkuba nga talina wadde jaketi kubanga abaddewo memba wa Parliament agambye nti naye kakati oba abadde Segona n'agamba nti kakati twetaaga tumanye lwaki gavumenti tesobola kugulira abantu abo jaketi ez'enkuba kakati sipiika yagambye tewa poliisi oyo mwagala bamuleete aveeyo gy'abadde akola mu bya traffic agyakole bamuteeke mu bapoliisi abakola ku Parliament. Kakati oli ne bamutendereza engeri kisoboka okuba ekimu ku bibiri kisoboka okuba nga empisa ze yakuzibwamu ng'omuntu singa owa poliisi nga ze zamuleetera obutalwana na mukazi oli n'okufuga n'obutendeke bw'alina mu kufuga obusungu n'obutendeke bw'alina mu kufuga obusungu kubanga kati weebuuza nti oli ekimujja eri najja n'akuba abantu najja n'okuba oli ate nga mu kalica yaffe omukazi okukuba omusajja obudde bwonna yabadde asobola omuzzaako ebikondo ebiwera kakati eyo embeera efaanana bwetyo kakati babaddewo abamu ab'enganda ze olwaleero nga bagamba naye mutusonyiwe oli yali tali mu mbeera nnungi gabamaanyi memanye ago kale mwebale nnyo mwebale ddala bwetuva ku mpewo mu Cambodia yayingirawo kojja kigudde kakati alangirira bwe bigenze olwaleero tuli ku lubogola Simba World Cup ya lumi Oluganda kakati bigenze bwe biti kale awo tetuyinza kusukkawo viza eggulu ddene e UK
webala okuwuliriza ate nawe Oscar Nsobya wendi nkyali no ku mudaala mwani badde munsondera ku sente ekigudde bakamusonjera mitwalo 2 abuzaayana mu 5 omuntu gitanatandikako ne Brenda naye ffe situlibeera liikirivu kubanga abanywanyi tubamanyi kakati Kiko abadde wano obubaka abututte ate era Patrick yonna gy'oli ekyo kimanyi fe omukago gwaffe bwe guti bwe tuguzimbye ebbanga lyonna kale mwebali nnyo mwebali ddala n'omwana Maria Edinburgh Scotland ne Jenny Katumba webala okubanga owuliriza asubiddwa engule ojja kgenda ku mutimbagano gwaffe Simba ku lutimbe mwana mulenzi Trace owefumbe ebifaananyi ebya videos teekayo era abantu babadde ntunulayo nga beebuuza kamera nga nnungi tukozesa bakugu ne kamera nnungi n'engule kyovolaba ya mutindo gwa waggulu n'abakugu be bagikolamu kale abagenda okujja olunaku olw'enkya tulina Owengabi Kasozi Peter basajja nkukunyi Namasumbi Mukono n'Owoolugave kimalangayo basajja nkukunyi n'omugenyi emuluma Owoolugave Kato Steven Semwogerere Musege Gaga Kikyusa Lukooto gye bava saawa 10 nga mutuusa tusobole okubateekateeka onaaluwulira omusege ne basajja nkukunyi omutujjo kikudde ng'agenda okugira abasajja bajjajjaffe baali basajja bagezi omusajja nkukunyi kakati waliwo omutaka ku kyalo kyaffe baali bamuyita mutaka Batte erinnya Batte of course olimanyi ligwayo Battembwa amafumbe gayineyine Battembwa akati abantu batandise okujjawo eŋŋombo ku bazeeyi abatatunda ttaka bagamba abazeeyi baffe abaana batunde oba okitegeera kojalangirira kale bino bitambudde bwe biti kyongera okwebaza abakontanyi mwebala okuleeta abawagizi bwe gutyo omudigido gw'engule nagwo bwe gutyo wegubeera namwe abatannaba kujja mukunga abawagizi kuba buyisibwomu sega yeebika bino bitambudde bwe biti ate babadde basajja b'amaanyi bonna obubonero obulala tujja bufuna enkya nga mugenze ne mulonda nga musindika SMS Kalule Ronald Mpenduzo omugeye ate era omugeye James Kasule Kakanda abawuubiddeko kajambo ng'ono naava wali Semuto Kyoga bunnabulemezi bano bonna nno bannabulemezi kubonera 75 akuŋŋanyiza kubonero 35 endukusaye nga yangeye Kasule Trevor Gabogola White Angels Primary efunye obonero 15 kubonera 25 mugatto obonera 5 mu 3 ogw'omutindo mulungi Owoolugave Rubinga Tone Sitancha ne Ninza Ggulo Muyenga Luweero Sebo ne Luweero waliyo Muyenga munnabulemezi ku bubonero 75 afunye kubonera 5 mu 4 endukusaye Mayanja Alvin Mbogga Semuto Primary ku bubonero 25 efunye kubonero 14 omugatti ne bafuna obubonero 68 abantu bano babadde balungi Rubinga ayiseewo n'agenda ku Sesota era ayingidde ekibira